Tugenda mu kuziika, abamu bali mu kuba miranga baziirana, obulamu bubeera mudu y'abantu eba wansi. Lwaki? Mayiti eri mu ddiiro, bano aboogera ku mugenzi bw'aba abadde muzadde boogera ku bazzukulu bwe bagenda okubeerawo, ne mulowooza nti eri abalala nga bakaaba, abalala nga basala entotto ku abo abaana abalekeddwawo omugenzi. Munnange si buli abakulumbe nti bw'aba. Eri nga baaziirana ondekedde ani bannange, onyiize osirise, teyandibadde ggwe wanditugambyeko, twandijjanjabye twafubye. Mukwano abalala nga bali bize mu ebyo, ebaayo abalala abali mu mukwano ogw'ekimmemmette nga zikaswida overnight zifuuse overnight ettendo mikono waggulu. Lwaki tokkiriza ne nkutwala ewa sister abalala nga bali eri mu miranga? Wallahi mu ffumbiro kyali kitokotaani covered, si bijanjalo bye bitokota, si buugi kinyeebwa, amanye kinya kinenge gye kigenda kitokota, si bushera. Gobawo abaana. Mbaddawo nina ekibuuzibuuzi kye njagala mpaweeyo. Mbaddawo n'ekirowoozaamu ne ngamba naye Mukama, abantu mu nsi balina ebyafaayo byabwe bye bakola mu nsi. Lwali lumu kale muganda wa jjajja wange omusajja n'afa, ne tugenda okuziika. Bwe twatuukayo kale ne tulya ne tubeerawo. Zaali ssaawa oba nga 2 za olweggulo. Olwo enkuba neetonyatonyako tutonotono, ne tugenda mu nnyumba, abamu ne bagenda gundi ku tenti, ffe ne tugenda mu kisenge n'abawala abalala, naye abo abawala baalinga ba anti bange kubanga baali baana b'oyo omugenzi. Ne wabaawo omulenzi n'atusanga mu kisenge n'agamba, ono omuwala nga simulabangako, ono omuwala omulungi bw'ati mumuggyeewa. Ne batandika okumugamba ono mwana wa sisita waffe biki. N'ambuuzaako, omulenzi yali mulungi, namulabirawo n'endaba omulenzi nga mulungi, omulenzi muwanvu munene. Kale yali mulenzi nga mulungi, ayambala bulungi, awunya bulungi. Bwe namulaba yali alina essimu, n'atula we nali n'ateekawo TikTok ne tutandika okulaba. Ne mala ne nvaawo ne ngenda mu ffumbiro kubanga baali bafumba olusera. Bwe natuuka mu ffumbiro naye n'ajja era n'ateekawo eyo essimu. Yali ayagala nnyo okwogera nange, n'ateekawo essimu kubanga enkuba yali etonya. Ne tubeera mu ffumbiro, enkuba n'eba nnyingi. Oba abantu balina bye baateebereza oba kiki ekyabaawo. Kuba yali nnyingi, effumbiro nga lisirizimbye bulungi, waggulu waliwo amabaati naye kale bazingizaawo gundi tundubaale. Bonna abantu baddukamu ne tukisigalamu 2. Twasigala mu ffumbiro abantu 2. Omanyi kiki ekyaddawo munnange? Tuli 2. Omulenzi n'atandika okunkwatirira. Olowooza teyatundula vanilla, n'agitundulira ku lufu. Lw'oyo jjukira yali alinga jjajja wange ogwa yafa. Nange omusajja jjukira nali mulabye nga mulungi, n'atandika okunkwatirira. Enkuba etoonya ate nnyingi, tuli mu ffumbiro 2. Zaali zituuse essaawa nga 3, abantu bonna badduseemu ate baali bafumba gundi.
munnange bwe yamala okutundula vanilla ate jjukira nze nali siikiriza kubanga omuntu nali mulabyewo olunaku olumu nga simulabibwangako naye nze ntya nnyo okukyuswala ate era nali ngenda okuswala naye waaliwo enkuba nga nnyingi ate mbidde kale nga sisobola kutambula mu nkuba naye namaliriza nga muleseeyo mu ffumbiro bwetuuka nenyingira mu nnyumba naye nayingira mu nnyumba munnange epapaali bamaze okulinsalako munnange baliridde. Ironing boards zino zituyambako mu kugolola. Abamu abantu bagololera ku bitanda naye solution banange tugiina mukozeseeko ku ironing boards. Ironing boards zino zolaba si za bbeeyi. Tulina sayizi ezo zonna ironing boards zifulumira mu sayizi ezitaano. Ironing boards zino zolaba si za bbeeyi. Entono 7,000 ate laaji esingirayo obunene ya 16,000. Awo makati wonna ebbeeyi zonna gye ziri za buwangaazi ebyuma bigumu nnyo nga bw'obuulya tosobola kimenya. Eno ironing board esangibwa ku Masisi Quality Beddings. Tusangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'Ekyebando makati ga Shell Petrol Station ne Cheap Hardware wansi wa Epic Motel. Enamba y'essimu yaffe eri 0708 721 908 eri ne ku WhatsApp. Bwekityo ne tumaliriza enkeera ne tuziika. Bwe twamaliriza okuziika omulenzi n'angamba kale yali atuma abantu yali abeerawo atuma abantu ate baali bamuwadde n'obukulu ne obudde kale nange ne bankoma ne bampeereza okutuuza abantu ntuuza abantu naye yali alina byakulira yabeera ng'atuma abantu mugambe tagenda nga simulabye n'atuma abantu n'abaweereza emmere mugiwooli naye ndya bambi nemaliriza nengenda okutaa kubanga nali maliriza okuziika bwe nali ngenda oba yakitegeera atya nga ngenda nedda teyakitegeera kubanga nali ngenda nze nemwitirana ku kkubo n'ava wengenda yali alina abantu be yali nabo ate bombi baali basajja abasajja n'abaleka ne bagenda n'asigala ng'ayogera nange n'agamba bambi togenda onyumidde biki naye wakikola otya kubeera olinga oli bwoti mu bakazi walayo kale olina engeri gy'oli mu biki kale n'ayogera bingi n'agamba bambi togenda nengamba ngenda nandemerako twamala essaawa obanga 2 tuyimiridde mu kkubo ate nze ekyasinga okunsesa jjukira engeri kwali kuziika era kyali kyalo nnyo naye kirabika yali neiba ow'ekyo ekyalo abantu baali nga balabawa kale agamba ngono ye mukazi wange wembeera naye bwemba siri eno mbeera eyo kano akanyiriro kemulaba yantegekera munnange yanfaako buli bwalaba wamugamba ono ye mukyala wange biki naye nga tandabangako ngumbeera naye kitundu gundi naye alimba obwo bwe gwali mulundi gwange ogusooka okumulaba ate nebibaawo bwe bityo omulenzi ngenda togenda naye ekituufu kiri nti wadde nali nze mu mutima mwagatte naye nali mpulira ensonyi kugamba omuntu omulabiddewo n'okkiririzaawo bwe nalemerawo nengamba ngenda n'agamba kale tugenda sula mu tawuni nze naawe
nengamba saagala nkulemerawo nnyo nga sisalawo nze nali ntidde kimu omuntu yakandaba male nyebake naye eyo emirundi yonna ne kale nendabira ddala kinswaza kimalako akatiibwa konna mbeerawo nga sirina katiibwa. Omanyi ekyabaawo jjukira kyali kyalo yansitulawo situzi. Jjukira yali musajja nga munene ate nga muwanvu nnyo ate nga bulungi nnyo. Yali ayambala makooti kale nga wakitiibwa bw'omulaba olabanga omusajja ow'ekitiibwa naye kyabaawo yansitula n'anteeka mu kasooli. Ebyandirira yamaliriza era akinkoze n'ogulala atundudde vanira mu bicooli eri wali mufumbiro ate eyo mu bicooli. Kale nawulira obusungu naye kale twali kulwanagana kubanga nze nali saagala. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa e Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 9 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Bwe kwali kulwanagana nali nyambadde skirt n'empulira etandise oba simanyi engeri gye mukiyitamu naye yali etandise okupasuka nengamba sijja kugenda bwereere nemala nengunda. Nasala amapapaali ge gonna n'agalya n'amaliriza nga ndi musunguwavu. N'amaliriza n'ayeebaza n'ayeeyogeza nga nze obusungu kumanya obusungu bwannuma n'okukaaba nakaaba. Kale nendaba nga sikirabangako n'amala n'angamba bambi nsaasira kubanga ekooti ye yali ayambadde ye yateeka wansi. N'angamba bambi nsaasira. Ekituufu kiri nti epapaali lyendidde ejjo libadde liwooma nga sisobola kukuleka ng'ogende nga siddemu okulya. N'agamba naye gwe wakikola otya ng'amapapaali go nga gawooma. Naye nze nga simuddamu n'agamba bambi tonyiiga. N'atandika okunyegayirira n'agamba at least mpa esimu yo. Mpa enamba y'essimu n'enganya ogimuwa. Jjukira n'obudde bwagenda nga tuli mu bicooli yansitula n'antwalira ddala mu makati g'ekibira mu kasoole. Etubeero yeeyo etumala nenvaayo nga nswalaswala. Nenda eri ne bambuuza kiki nga togenze nengamba booda zibuzeeyo. Nsanze booda zonna teziriiwo nensalawo nekomawo engamba ngenda kugenda enkeera nensulawo. Enkeera nemala nengenda. Saawa namba yange kubanga nali munyiivu yanyiiza kale okutwaliza wamu. Wayita ekiseera wayitawo oba zaali wiikisi nga 3 oba 2 anti wange nankubira esimu kubanga bo baali balina enamba yange. Waliwo omulenzi bw'ati na bw'ati bamuyita gundi oba omumanyi ate nali mumanyi
ng'amaze akaseera n'atusaba engamba yo tugimuweereze. Engamba nti mugimuwe. Bannange omusajja yali ankubira esimu. Bannange sirina engeri gye nsobola okukibanyumizaamu. Omusajja oli kale awaana nze n'embulwa n'ekyokuddamu. Omusajja yali awaana nze. Omusajja buli kaseera ng'ayagala nkubira esimu. Kale twabeerawo nnyo nga twongera, alina engeri gye yali ayogeramu, naye yenyogera ye yali ankuba nnyo. Naye nga kale nali saagala kukimulaga nnyo nga nze njagala nnyo. Kale eyo embeera yaliwo, naye nze nali saagala kimulaga, naye nze ng'omuntu nali mwagala. Tubaaniriza abakasoma baffe abalungi ku Dembero Properties and Associates. Bangi kati nkakasa mulina ebyapa era biri mu mannya gammwe. Mwabijjeeyo eri mubali ababaguza. Naffe mwakomyewo abaatugulako ne mugaa era nange Mukyala Dembero wadde nkumanyi munnange kwata ekyapa kyange okiteeke mu mannya gange. Anti nabagambanga nga mmwe mugamba nze kasita nkumanyi nga tonnakyusa kyapa kyo kukiteeka mu mannya go oba kukiteeka mu mannya gammwe kubanga musobola okuba nga mwagula wamu ng'abafumbo ng'abooluganda oba ab'emikwano oba nga ssako. Abakyala mulina ebibiina byammwe mugula ne mugula ettaka lyammwe ne lituula eyo nga liri mu mannya g'abali abaabaguza. Gwe wenna aliyo nga tonnaba kukyusa kyapa kyo, jangu ku Dembero Properties and Associates office zaffe. Tubeerawo okuva Monday paka Saturday wano ku Modern Havana Complex ku Lwaga Kabus Road. Namala nanga kale yali yampako sente olunaku yampa emitwalo yali 5 bwe yankwatira mu kasooli. Yampa emitwalo 5 engenda eka. Yali abeerawo nga nsindikira sente. Jjukira akuba esimu anti bange bankubira esimu ne bagamba munnange omulenzi wayogedde kino, bannange omulenzi wakuwaaniriza. Naye bo baali tebakimanyi ng'oba twatundula kumpanira oba ki. Baali tebakimanyi. Namaliriza omulundi omulala nga nyeesiimidde n'angamba ayagala okunsisinkana. Etutensa waali wala we yali. Zaali sente nnyingi ate yali musajja ng'alina sente. Nansindikira kale yangamba nfune entambula ngende anti wange yagenda okusasula. Entuukayo ne mbeera mba anti wange n'ajjayo ewaka mba anti n'anona ne tugenda mu tawuni yali alina entambula ne tugenda mu tawuni ne tubeerayo. Ezo etawuni zonna ne tuziyitawo tugenda mu tawuni eyali nnene. N'andambuza mu mirimu yo n'atalako okunsaba ng'ayagala kale mbeere mukazi we. Naye yali alina omukazi ayagala mbeere namba 2 ate nze nga saagala. Nengaana. Nanyegayirira ngu bwe mbeera mukazi we wengenda okumanaginga buli kimu sente zijja kubeera owange biki. Kale nengaana. Kyenagaanira engeri gye yasooka okunfoosinga kyandeetera okugaana nengaana. Naye buli bwe mbirowooza bimpaasa obusungu. Obwo obudde bwe nagenderayo namalayo ndowooza wiiki naye yali atayagala nga mufeewo. Era eyo wonna yali kale yali alina esimu n'akubira buli muntu ng'ayagala nyogere n'abakwano be ab'enganda ze ate ng'anyanjula nga mukyala we. Yali anyanjula nga mukazi we naye nayisire. Kale abakozi be n'abagamba ono ye mukyala wange omuto. Buli wamu yali kale anyanjula buli wamu. Bannange namalayo yali wiiki nemala nenvaayo. Bwe naveerayo we naazira eno kale we naazira eno kundi wendi ssaawa zino
ebweru naye saamugambako ng'obambi ng'oba byendiko era teyakitegeera. Bwe nali nsimbula enamba ye neyamubulokinga kubanga yali ayogera nnyo n'engamba mukyala wo bwagwamu zino meseji zijja muyisa bubi. Nensalawo nemwejjako nenzija eno ku kyeyo wendi. Emboozi tugenda kubeera na bbiri, esoose tugifunye. Naye waliwo olumu lw'oyinza okulowooza abantu abamu nti oba babakwata obujega abajjukira okubeera naivu. Waliwo omuntu ayinza okukwata obujega, oli softi eri abantu. Saagala kukozesa kigambo nga kyakutyobola naye njala kuleeta ekyokulabirako ekyekikula ky'endiga. Eri peaceful, abamu bayinza okugitaputa obubi ng'etafaayo, ng'etalumwa, ng'etategeera naye ng'ebeera etegeera naye nga nakyo kikula. Kati olenzoga naye bani obeera muwala wa kika ki? Omusajja gw'otamanyi muli mu ffumbiro munanga abantu babikula byanjawulo. Nga bw'owulira nti eriyo omuntu nga ye okukuba enduulu omukwata kwotya kyatakukubira enduulu, eriyo omuntu omulala ng'agamba kangine enkube ne bw'aba yakava mu saaluuni ng'enviiri za ritaachi yakoze pamnod ze tayagala zigende mu mazzi naye n'agamba okusinziira ku kibambulira n'omutawaana gwendi muwano leka ngende enkube. Ng'omulala ye kyalaba kikola era nga kyangu. So mulala ng'aba bothered kati ate ng'alina fiya y'enkuba naga kyokka nandigenze mu nnyumba naye enkuba ne bamutuusaako ogw'obuliisa maanyi ng'agamba nti oba kino kiringa ekiri kalekaleko compared ku nkuba. So ng'ate ku nkomero agenda obigattagatta era obusungu obungi yawunzika ayingidde mu nkuba. Munnange nabyo bikula. So toddangaawo n'ogamba nti onaaba tategeera, onaaba wa bwongo bunafu, onaye alinga aba ayagala. So ng'ate n'abalala bangi okukwatako obukwasi babanga abanyiza switch okuteekako amasannyalaze gonna balubu zonna ezikuliko ne zitandika okwaka. Munnange ffe abazze bawulira abantu ab'enjawulo osirika busirisi n'ogamba nti kati onaye kikula kye. Nga bw'eriyo aboogera ennyo ne wabeerayo abasirise, bwe babeerayo abakodo ne wabeerayo abagabi. Kati olumu bano baba beetaaga kuyambibwa mu mbeera bwetyo. Weewalira ddala towa muntu audience kubanga omulala ye kyeyalikoze immediately ng'olina stranger mu ffumbiro ngaawo abalala bavuddeyo naawe ng'ogenda. Bw'otunuulira obudde obungi bwe yawa omusajja ono ng'amusanze ali mu kudda waabwe ava mu kuziika. Omuntu omulinamu interest newankubadde wamulinamu kaliko omwagala ayagalamu, walina obusungu bwo ku ngeri gye yakweyisirizaako. Gwe mundi ogusoose akusinikirako amannyo akwanjula mu bantu nga mukazi we, gwe mundi ogusoose okukulaba alaga akumanyi nnyo, asiga ekifaananyi eri abantu nga si kye ekifaananyi ekiriwo. Ebirabirabina abantu ayinza obutakitunulira nga red flag n'akirowoozaako naye nga kiyita buyisaawo. Omusajja tali serious. Mukati olwajjagadde nnyo abeera confused naga teza omusajja mukubye nnyo. Kati gwe gy'okirowooleza nti ebeera red flag, omulala akirabanga alonze ekyapa mu mannya ge. Omusajja ow'ekitiibwa bw'ati yalina mu kkooti obula nkubi akafaananyi omusajja oyo yaggyeemu ekkooti efuuse obuliri. Nkubi akafaananyi oba yamutwalira ku kibegabega oba yamutwalira wano mu sides ng'amuyingiza ebikyoli. Abadde abiyita bikyoli ndowooza mu lulimi biba bikyoli. Kati oseka oyagala sozi naye yakawulidde gwasoose okuwulira story nze ngireese bamututte mu bikyoli ate eri wakati. Tukyayiga bingi naye neebaza basista ba brother obuvumu bwe mwoleese okuvaayo bino okubitulaga. Temubyenyumiriza, I'm like, you're not proud at all, not at all. Naye ogamba nabyo kaba biyigireko. Waliwo obulamu nabagamba nti olaba omuntu mu takisi ng'azira owa mama nga byalowoozezza. Olaba muntu tukutambula ng'asekereza naye nga byalowooza alabye amufaananira oli amujjukiza biri ebyaliwo. Kirabika ng'ekyokusaaga n'ebyo buntu abantu batu bafune endwadde, abantu batu bafune embuto.
wagenda kuziika. Mbagamba ekigambo kino, tuyige okuyisa ba stranger nga ba stranger. Si mu kubanga tetuwulira bantu, tetubuuza bantu, twematira, tubayisaamu amaaso, nedda. Naye gw'otamanyi tomweyisizaako ng'amumanyi ennyo. Kino kye njagala okujjayo. There is no way bw'oyinza okuwa audience, bw'oyinza okuwa obudde omuntu gw'olabye omulundi ogusooka ne mulabika ng'abeemanyi. Nabagamba nti sitaani waliwo lwe tumuwa akatebe n'okutula n'atula ne tumuleetera kacaayi n'ebiberenge ebirimu ku binyeebwa n'awoomerwa ka sinema nga ffe tumuwadde omwagaanya. Eriyo ebikutukako nga tolina bw'obinyumiza na banno. Era omugutujjano oli gy'atagenda kukulaba bw'ofaanana. Wamanzi kyokka you look innocent kanyaabo, so beautiful. Omwana omulungi, omwana omweru. Naye munnaye batabani ba Falaawo. Naye tutunulira omusajja ng'akufutubbalako. Nti amusimama amapaapaali gansusseeko sola galya mulundi gumu nsonyiwa azjeya 5. Abasajja balina engeri gye tuyinza okuspendingamu neweewuunya. Kakati abadde na mikwano gye tabadde na programu ya kusinkana muwala ono. Niraba programu awo endala bweyingiddewo. Kantwale mu story ey'okubiri. Mr. Sozi, good evening. Ogamba muti eyo mwebale ebiboozi baddiya bannange. Kankonyumizeeko gwe mwana gwe. Oba kinaaba kiboozi oba enaaba love story. Lo manyika abuvubuka ate ne bana afa abakeera okukola munnange. Nali nina gye nkola eyo eruzira. Opposite kumpi n'egundi ne kooti. Nga nnewo omuyindi w'enkola. Nga nsasula bulungi nnyo kubanga nali nfuna emitwalo 3 n'okweyongerayo. Mu biseera that was 2014. Nga munnange nga ndifala nnyo nga sirina kyemmanyi naye lwali olwo omwana wattu bali bamuyita Patrick. Rick. Hey! Naye namusaba nga namutuma Ricky nga bajja bali baze kuzimba. Bali baze kusiga langi ekikomera. Kati nze nawulira omuntu kati nali nze ngenda ku gate nga omanyi omwana omuwala oli omukolo w'ettalo dda wano dda wali twali tukola nnyo. Kati ngenda wulira omuntu angamba hey maama nnyako nze nawulira omwoyo gunvuddemu. Nawulira omwoyo gunvuddemu nga nsigaza mubiri nga n'omutima temukyali. Ngamba ye nze nali feeling nga it was my first time. Ngamba ye kino yali muto kuba ffenna twali bato ndowooza. By then I was 19 ndowooza nga ndowooza naye era alinga mu egyo kuba yali mu form 6. Yali mu form 6 ate nze awo nali navadde ku ssomero nga byagaana school fees. By then nange singa nalinga mu senior 5 so senior 6 awo batyo. Nga munange omwana tu nga tansaba kanamba ye muvubuka gwe nasooka n'okuwa ennamba nze essimu yange yalinga erimu maama taata nga benkubira bokka baganda bange. Atandika kumpeereza message, atandika kusendera mukwano ku ssimu, asuubiza biki nga w'obimanyi. Nze natandika owulira nga nze nedda sikyali nze. Nga buli lweggulo nina okugenda emmanga mu katale eruzira awo ngula ebintu. Sobola olaba ku mwana wattu yalinga ajoginga akola exercise buli lweggulo. Kati nga era okukuba kwayita kati nga mba mu timinga. Laavu ya kitoogi manyi. Ati munaye nagenda owulira nga ngamba nga kati bakama bange ne bamanya nina boyfriend atutta omutima ng'essimu ne banzijjako essimu ne bakebera message ezalingamu nga nnyingi. Omukazi n'ayomba nangamba nedda omwana omuwala olina okubeera n'omulenzi ng'akuwasizza. Omwana omuwala atabeera na mulenzi nga si mufumbo. Olina kwagala oyo bbaawo. Nga kale yali nga mbuulirira kuba yali mukyala mukulu nga muyindi nga omanyi Abapakisitaani bo omusajja gwasookeddeko gwafumbirwa. Konza gwamanyi neŋŋamba gwe leeta akatijjoko wano mu Buganda oba olowooza Obupakisitaani bunaakola wano mu Buganda. Nze nga nze nkyalinze agenda olaba ndeeseeko akanyampi ajjule neŋŋamba wano omugezi neegoba nga seegoba neegoba ndowooza mu 2015.
ngamba kanne pulani nganzije nnina mu bungu kaneegobe nzire ewaka kati mami nja mulimbanga tingenda wa sister kumbe nganzija wa boyfriend obanja mugamba nga ngenda mu overnight kwafe twalinga batukiriza ogenda mu overnight nga ate kirina buze kasito kwata Bible ate nga mama nesiga nnyo yalinga nesiganye nnyo ng'amanyi omwana we tekisoboka kati naye lwagiranga olunatuuka akanga mama mugamba nze ku mulimu nk'oyeeyo kibikyakoyo kukola yagala kubeera waka neebakemu ngamba tekirina buzibu naye naye wandivudde mufunye omulimu omulala bikiranga omanyi abazadde bambi abamanyi ogenda kwonoonekera ewaka ate era nga bukyali nga munange nga twogeranga ne Rick nga njogera ne Rick nga nno Rick tampa yadde 10 nga nze muwa nangira abo yekitoo nga nze muwa nga Ricky nga akolaki nga nze mukubira essimu olunsiza muterako ne airtime nyokera ali student kitegeera kyerabira lumu nali ngenze mu katale ogula ebintu aweruzirawo opposite n'amafuta edda we wali nga katale ake oregula ngangula ebintu nkutama nonde nali wanjagala mugogo bakiki nagana uli omuntu wankwata bwati ku mugongo bwati nga omonyo twanze kunyonyogera bwotyo kyuka bwotyo omulabe omuyaya yasimbula kisigwa nze nadduka kiwalazima paka ku mulimu nga sikyabitegeera nga netuka nempulya nga nswadde nempulya nga te abadde atyo n'omwana eyo tuveeyo nga nzira waka nga ntuula nga twogeranga ne Ricky lava eri mu bulangiti bweyoka bulangiti bweyogera obugambo obulungi twali mu luzungu yali amanyi luzungu ali mwana w'omukyoli nga twogera luzungu ate mama lutono ate anaabitegeera naye namanga mama nga mugamba nze nafunye boyfriend era nze gwe njefumbirwa mama agambawo okufa n'obutanyagwa omwana wange tonafumbira mu balugwala nga ki ekikutwala mu balugwala ng'olwo kiki bamba n'agamba nze bwakiri okufa naye nga wanze munnange bagamba n'omutakkuba engoma n'ozina nze gwe njagala namugamba gwe mama wo yakusalirawo gw'olina ofumbirwa tewafumbirwa gw'oyagala nze gwe njagala kozesa bakatonda ye yabamuugula bannaye esaala y'omuzadde enkola naye lwali olwo nga mama mugamba mama ngenda wa sisita wange koye tekirina buzibu genda nga ngenda ku kyanga ngendaho ate wa sisita natuukayo kumbe tukolaganye ne programu ne Rick nga Rick angamba nga mugamba nzija nti it's fine banaye nalaba ng'oba agenda mu ggulu bannange nze nalaba nga malayika ezinkulembedde bwe bati nga zonna ziringa ezimperekera zenga ndinga ngagenda oba ku mugga guneno gwe babatirizaamu Yesu bannange zenga mpulira nga ndaba n'emmotoka etambula tetuuka size nalaba ntoseero zirabwe bati nga mukubira nga ngamba ndi eno kusaidize mu kirombe nga ngenda nga ntuuka mu kirombe okuba essimu ng'ate mukwano gwe si yanjima nga ne mukwano gwe simumanyi nga mbuuza mukwano gwe nga mubuuza ate Rick aliwa mbu Rick ajja Rick agenze waka Rick biki bannange nga mbeerawo nga ninda Rick zibaza olwo saawa 2 saawa emu ninda Rick ng'ajja ninda Rick saawa 2 nga olwokubira kisaawe nga mugamba mama wakubira mugambe ndi wuwo ngenda kuleetera enkoko yeewandegera by then enkoko yeewandegera yaliko nnyo chicken tonight ez'omu oven ate nga zisanga ajagala nga mugongera kuleetera enkoko yeewandegera tikale nga mama era wambe yatuukiriza obuvunanyizibwa ng'omuzadde nga mubuuza Linda yatuuse eddaawo nti ye Linda waali nga tukola ki nga mugamba naye agenze kungulira majaani wali ndu tikoye kale kasitazze kale nga ninda Ricky nga tubira ne mukwano gwa Ricky nga Ricky ajja banaye Ricky kye yankola nga zwera saawa 4 Ricky tajja nambagamba mumanyi nze ngenda kuddayo waka nga oli angamba nedda kumbe ndowooza oyo gayi wa Ricky yali ayagala ate kuba oba kunneefunza kubanga nali nakula bulungi nakati
naye by then ebyo byali nga omanyi kavubuka ngobubuka kirasi ebirawo naye omuyayo yali agala kunneefuulira simanyi oba manayinza simanyi olowooza akakalasa akayiwa mu kyaki nagenda nga nsinza Mukama nayingira buno nnyo mu kyaki nga neekaza nga nnyingira nga neesaza akateeteeyi bitya buno Geoffrey Lutaya bwe yayimbako mu bujjawo bwe obuteeteeyi obambala obugoye obw'ebitundu nga kenyambadde muganda wange kakali eri amahipusi ebibibu ebikyone biri bweru ebisambi ebigulu maama we nga nze nzingira mu kyaki nga nsaba baba bali awo nga tebampita mbusimanga bayita abapya abaze mu kanisa naye banaye n'abalokole namwe abamu mutuleke nga mutemutuyita nga nvaayo nga ngaba Mukama mulungi biki nga omanyi nze gundi sijja kwogera amannya matuufu nga bagamba okay omukadde nga avaayo nga jampa akaleesu nga nsiba akaleesu saavisi yagwa ssaawa oba zaali 9 10 azigenda mu 10 omusumba ngamba weebake wano bananga abaana abawala tozunga era naye noloza namunyiigira nanyiiga yes naye saamukyawa yamala naafuna esimu nanetondera nangamba biki esimu yadde ya mukwano gwange kati ate nazze okumunoonya ate ng'ageze no naye yange ebiki bwentyo nga nsula mu kyaki olwalaavu kyokka ate naye ndinga apunga awasiza omukazi omulala era ekyamazima esala ya mama yakola tetwaddamu miitinga lunaku lwonna era siddamu mulabangako paka kati wabula tukyakuma ku ssimu era namala nategereza ku ssimu nangamba it was 2016 nangamba munange nawasa awo nange neneeya naye era ati break yannumira era neetomera n'okulabya ebityo naye nga anyway mwebale kutuweereza webale kutwagala bwentyo wenneebaka mu kyaki nebampa akaleesu olwalaavu atagitya gwentya naye nga muli mutya mwana muwala si kati oyatula obulokole bw'oteetegekedde bannange oli mu kyaki mubeera mu kyaki olinga saagala kasiya buloolo amanyiira atya olwo bigambo ebiyinza okukusukkako notandika okubaako byofulumya saagala ate ajja kuntegeera ajja kubinyinyonnyola mukazi wattu oli mu kyaki lwa butaagaane bubuddamu abantu nabagamba bwe batyo bategeera Yesu n'ekisa kya Yesu kisigala kitumala kisigala kitulondoola era abamu bayingira bwe batyo n'alokokera ddala ate n'anywerera ddala n'afuuka pasita apostle bishop prophet nga bwe babyeyita naye nga byajja byakusaaga bano abantu ab'emulugunya ye kwaye nabo ye omusumba nga aluddewo yate kakati ono obwekiro aba agenda kule Mukama oyizeemu ki? Thank you for watching. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mubimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya
lya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku Sande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour e Seeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.